الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه مدعو الله matendo gonaga Allah okusasane menembe bideri nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tugenda maaso n'ekitabo kyaffe Allamiya li Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. وقد رأينا مما مضى لماذا سميت الكتاب باللامية، وكذا رأينا شيئا من ترجمة الشيخ ابن تيمية. قلنا أن هناك احتمال أن الكتاب ليس له، والويتش قام يشغل أنت بنصيب قامه بالشيخ نيتوالي وجلز بأن في انتساب القصيدة إلى غير الشيخ ابن تيمية توالي وجلز بأن nti kine byebigambo bino bya muntu ena atali Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala tenga osanga byati endala kathira matajid ebigambo nga birungi naye nga biriko abamanyi bangi ababyogera nebino tebiriko mumanyi yenna okujjako ye Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. فيقول الشيخ يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. فالشيخ بدأ قصيدته بجواب، وهذا دليل على أنه قد سئل. شيخ أتاندك قصيدين ندم تشبوزو إلو وجولي زينتي شيخ يا ما زكولاتي okubuzibwa. فيقول الشيخ أغامبا يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، ويقوى أبوزا كمذهب غاني سائل يمنتو أبوزا اسم الفاعل سائل يمنتو أبوزا سأل يسأل سل سؤال سأل يبوزا يسأل أبوزا سل بوزا سؤال مصدر مستجد قد يبوزا غامبا يعني وتغامبا سائل تواتغيزو منتو أبوزا. وهذا السؤال كنتشبوزو يا إما من سائل مسترشد kisoboka okuba nga kiva mu muntu abuuza ng'abuuza kutegeera. yuridu an ya'rifa al-aqidata as-sahiha min al-batila, ayagala kumanya aqida entuufu ng'agijja ku nkyamu. wa imma an yakuna sa'il, era kisoboka okuba nga omuntu abuuza abeere nga alengeza sheikh, ategera sheikh okumanya kwe, ategera sheikh aqida ya aidha jinyomo be kisigadde. Lakin barakallahu fikum ekitabo kino kitambudde nnyo mu mirembe mingi, bazenga bakisoma tekigwa mu mizikiti, mu jamiati, mu university ne masomero. dalilu ala anna as-sa'il kana mukhlisan, bujulizi nti yabuuza ayina ikhlas. olaba ng'ekitabo kitambula nga kigasa abantu emirembe n'emirembe, buba bujulizi obulaga nti yabuuza yalina ikhlas, n'omuwandiisi yalina ki, yakola qura Allah, lianna ma kana lillahi yabqa, kubanga ekikolebwa ku lwa Allah kyekisigalawo kyokka. buli kye tukola okusanyusa abantu kigenda kuggwawo, lakin ma kana lillahi yabqa. falidhana sa'il كان مسترشدا يلي أبوزا كتغيرا يريد أن يعرف العقيدة الصحيحة وأن يعرف عقيدة الشيخ، فلعله رأى من الشيخ أبول يلبى الشيخ
nga sheikh anywezezza amazima anywezezza okwekwata ku ddiini n'ayagala amanye sheikh nkola kijaliko. فقل يا سائلي عن مذهبي وعقيدة الشيخ أمدام نامغا وايغو أبوزاكو مذهب غانجنا عقيدة يعني. قوله مذهب هنا اتشغامبو مذهب ونينو الكل يعرف المذاهب الأربع باليوم مانيا مذهب أنا مذهب إمام أحمد مذهب إمام الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالكي رحمهم الله رحمة واسعة بناء الله بساسل. لكن هنا السائل لا يقصد ذلك ومن أبوزا مذهبه لا. يقول الشيخ عبد الرزاق البدري يعني يحتمل أن السائل كان يسأل عن مذهب الشيخ في طريقة الاستدلال. nti abuuza yali abuuza ku madhhabu ga sheikh mukuddamu ebibuuzo sheikh wabaddamu ebibuuzo nkola ki gyaliko yani ma tariqatuhu naam fa naam fi al-istidlal seko obujulizi abujjawa huwa madhhabu sheikh al-islam ibn taymiya fi al-istidlal al-kitab was-sunnah sheikh obujulizi abujjamu ki mu qur'ani ne mu sunnah ala fahmi salafi salih kunkola y'abalongofu abatukola ki abatukulembera. wasayati dhikru dhalika insha Allah ebitugera kubiraba mu abiyati zinaddako maaso. aqul ya sa'ili an madhhabi wa aqidati wayego awuza ku madhhabu gange na aqida yange. wal aqida ma ya'taqiduhu al insan aqida kyekyo omuntu kyakkiririzaamu ma tu'min bihi ma tadinu bihi rabbak kyosinza nakyo Allah kiki kyokkiririzaamu akhil karim butya bwosinza Allah ha huwa al aqida ha hiya al aqida kyebayita aqida kiki kyokkiririzaamu nga ggwe omuntu. wayajibu an yakuna aqidata kullin minna saliha buli omu kufa alina okubanga enzikiriza yennongofu wa illa fannar wekiba sekyagenda ayingira muliro. wa aqidatuna wahida na aqida yaffe eryemu aqidatu ahli sunnati wal jamaa aqida yabali ku Qur'an ne ku sunna ebeeremu tetuwawukana mu nzikiriza tuyinza okuwawukana mu furu' mu madhhabu agadija bano wabbali aga fiqh n'ebisigadde naye mu aqida tulina kuba ku kintu kyekimu nzikiriza. نعم فنعم فعقيدة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة وهي عقيدة مبناها على الكتاب والسنة. إذن عقيدة انذكريزا ezimbiwa ku kitabu ne sunna faltaktubu muandike العقيدة هي ما يعتقده الإنسان هي ما يعتقدها الإنسان أو قول هي ما يعتقد الإنسان شيء منتو شكري رزام العقيدة ما يعتقد الإنسان منتو شكري رزام. قد عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية عقيدة سلف الصالح يا عقيدة يا balongo fabatu kulembera ezimbiwa ku kitabu wa sunna ezimbiwa ku ki alkitabu wa sunna ala fahmi salafi salih kuntegera ya balongo fabakola ki abatu kulembera. fala yajuz lil insani mutakkirizi wa kubera nga agamba nze nzikiriza mu Qur'an ne sunna wa bas nakomao. فالعصمة ekinyusi kyekukkiriza mu Qur'an ne sunna tiba as-salaf as-salih kwekugobera abalongo abatu kulembera لأننا ما فهمنا الدين قد kubanga vile twategeera dini ate twagitegeera lakini nafahamu dini bifahmi salafi salih netutegeera dini kusinzira ku balongo abakola ki abatu kulembera ntegeera yabo dini ne myaka 14 kati gove guno omulembe ogitegeera otegeere Allah byayogera otegeere ombaka byayogera qilla wallahi kizibu au kalla tekisoboka
wa sikyangu bwe kityo nakyo olina okuba nga oddayo ku ntegera y'abalongofu abaatukulembera bajjajjaffe ajdaduna. Hadi Sheikh amugamba ya saili an madhhabi wa aqidati, wayegwa mbuuza ku madhhabu gange mu kuddamu ebibuuzo n'aqida yange. Namugamba nti ruzqal huda man lil hidayati yas'al, ruzqal huda man lil hidayati yas'al, aweebwa obuluŋŋamu oyo abuuza ku buluŋŋamu. Ti Allah alungama, Sheikh kyategeeza wano Allah alungamya oyina yenna eyeebuuza ku buluŋŋamu. Ruzqa alhuda man lilhidayati yas'al. وهنا الشيخ عبد الرزاق البدري ذكر فائدة عظيمة. الشيخ عبد الرزاق البدري هنا فائدة يتجك زايا بي أقام بانتي رزق الهدى تجد في كثير من كتب النحو وسنغم بسبب النحو بينجي غامبا رزق يعني المبني للمجهور والهدى نائب فاعل. يقول الشيخ لا، هذا لا يقال، هذا لا يقال في مثل هذا الموضوع. اجتوسا تشوغيرا مكاسيرا كانينو، هذا مثل ما تقول خلق الإنسان فتقول خلق فعل ماضي مبني للمجهور، ونعم بارك الله فيك الإنسان نائب الفاعل، فهذا لا، هذا لا يليق. تشيغواني دي. نعم الصواب أن تقول مبني على ما لم يسمى فاعله، وهدى مرفوع لما لم يسمى فاعله. بارك الله فيكم. رزق الهدى أواب بلونغامو من للهداية أويو إيبوزا كبلونغامو. قوله رحمه الله تعالى رزق الهدى من للهداية يسأل دعاء. Ekigambo kya Sheikh nti omuntu aweebwa obulungamu oye nasaba obulungamu dua. Sheikh asabira buli yenna abuuza ku bulungamu ki eddua. Okitegedde nti buli ayagala okulungamya aye Allah mulungamye. Ruzqal huda man lil hidayati yas'al, buli ayagala okulungama abeere nga ki aweebwa obulungamu. Wal hidaya huna لم تأتي متعلق بأي شيء، n'obulungamu wano tebwajja nga bulina kyebwekutteko kyonna kyonna. Dalika obulungamu wano eno buli amu bubuna, bulungamu mu kusaala, bulungamu mu kusoma irimu, bulungamu mu kukolera ku ddiini, bulungamu mu kutegera sunna z'omubaka, bulungamu mu bulamu bwo ng'omuntu Allah okuwa risiki n'ebisigadde. Era n'olwo obujulizi nti Allah subhanahu wa ta'ala yagaba obulungamu. Allah yakola ki? Nabwe kityo tusaba Allah yaumiya buli lunaku tumusaba emirundi 17 tumusaba buki? Bulungamu. Mal aya kyerimu okusaba Allah obulungamu. Ekigambo ekyo tukiddamu mu swala zaffe yaumiya buli lunaku emirundi 17 tusaba Allah tuki? Ihdina ya Allah tulungamye ala siratal mustaqim, kukuba ki? Egolokofu mirundi 10 emeka? Zeraka 17 zetusala mu swala 5. Kusubu ya mirundi emeka? Kudhuhuri ya mirundi emeka? Hago mukaaga. Ku asri mirundi emeka? Hajo 10. Ku maghrib ya mirundi emeka? Jo 13. Ku isha ya mirundi emeka? Ena enje 17. Gatusaba Allah bulungamu buli lunaku. Gatusanga abaddu ate abasoma abasala ku sunna ne babeera mu ziyada y'okusaba Allah bulungamu. Sala teke mbasala ku sunna. Sheikh asabira omuntu amubuuza dua. وهذه طريقة المتقدمين من العلماء والسابقين. Eno yenkola y'abamanyi abaatukulembera n'abali wakati abali ku nkola y'omubaka sallallahu alayhi wasallam ababuuza basabira nnyo ababuuza ebibuuzo. نعم مثل ما كثير ما يدعو الشيخ محمد بن عبد الوهاب للطلبة من الشيخ عبد الوهاب أسابيلا بايزي. اعلم رحمك الله من يا الله أكساسي
yani la yakadu yabda kitabahu illa biddu'a atatera kutandika kitabu kyokujjako n'eddu'a kyamumpisa nakwagaliza bujulizi nti nno sheekhi ayagala nnyo abantu babeere ku bulungamu ayagala okubayambako bakole ki baluŋŋame era abasabirako Allah kubanga akimanyi Allah yakola ki yaluŋŋama ye sheekhi tasobola kubaluŋŋamya era kisobola kubanga eno yali ibar yani just sheekhi yali annyonnyola nti kituufu omuntu anoonya obuluŋŋamu afuna obuluŋŋamu era waliwo obujulizi nti obuluŋŋamu bwetaaga okubunoonya obuluŋŋamu tukola ki tubunoonya nekkubo erisinga okuba eddene mu kunoonya obuluŋŋamu man yarif ani alimanyi ekkubo erisinga okuba ezito mu kunoonya obuluŋŋamu kubo ki kunoonya okumanya mashallah tabarakallah kituufu sahi lakini siri erisinga addu'a ya ibadallah kusaba Allah kusaba ki yagala okuluŋŋama saba Allah laila nahar kiro na misana alkullu yaqa fi dhunub buli omu agwa mu mazambi ذلك يقول الله في حديث القدس الله يقول حديث يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته abange mabadu bange mwenna muli babuze okujjako gwemba nkoze ki gwemba nnuŋŋamiza fastahduni ahdikum munsabe obuluŋŋamu mbakole ki mbaluŋŋame fi riwaya fastaghfiru li aghfir lakum munsabe okubasonyiwa mbakole ki Allah tukakasako nti fenna tuli basobya fenna tukola ki fenna kullukum fenna talina Allah gwalekayo buli omu alina amazambi gagwamu naye singa tusaba Allah ajja kutukola ki tusaasira tuluŋŋame waturuku ani adida n'amakubo ag'okunoonya obuluŋŋamu mangi minha mugo talabi lilm kwe kunoonya kola ki okumanya yahdika Allah bitalabi lilm Allah akuluŋŋame nokola ki n'okunoonya okumanya barakallahu fikum jazakumullahu khair sheekh amaze okunyonyola abuuza n'amugamba nti rusqa alhuda man alhidayati yas'al Allah aluŋŋamye olinako naakoze eki anoonyeza obuluŋŋamu oba abuuziza ki ku buluŋŋamu tayib la yaliqu bina si kituufu n'akamu anatakallam fi laqida okwogera ku aqida wa unasu la yarifuna alaqida nga abantu tebamanyi aqida wala yarifuna limadha yajibu alayhim an ya'taqidu kama i'taqada ar-rasul abantu tebakimanyi nti bakibakatako kubanga bategeera nga omubaka Allah yategeera kubanga bakkiriza nga omubaka Allah yakkiriza naishu fi baladin tuwangalira mu nsi ng'abantu obagamba nti enkola y'abatukulembera bakikyawa bakivumirira abantu bawula ekigambo manhaju salafu banyiiga bunyiizi manhaju salafu laisa bifirqa manhaju salafu si kabondo si kabinja era tekalina headquarters zonna zonna mu nsi yonna ntyo tubisanze wano Uganda nti abasalafu balina headquarters zaabwe tebiriyo mu nsi z'Ebuwarabu mu nsi z'abasomerimu tebiriyo Saudiya tewaliyo headquarters z'abasalafu ate nga basheekha abali Saudiya bali ku nkola y'abatukulema ayi madhhabu salafu bali ku nkola y'abasalafu ne tebalina kabinja tebalina headquarters bali Sheikh Fawzani agamba nti Allah tagenda kubagatta ng'abasiraamu olw'ebizimbe ebingi oba sente nyingi Allah agenda bagatta liqawli la ilaha illa Allah na kugamba la ilaha illa Allah watu bwe yagatta abasahaba b'omubaka baali banako tebalina sente basahaba tebalina bizimbe by'amaanyi naye Allah yabagatta omutima gwabwe ne gubeera nga gulinga gumu lwaki bakkiriza Allah ne basoma eddiini ya Allah ne bagikolerako ne bagoberera omubaka sallallahu alayhi wasallam kale tuwangalira mu nsi ng'omuntu tamanyi lwaki alina okugoberera omubaka ng'omuntu omugamba balongofu abatukulembera tabitegeera era yagamba yali ku nkola y'abajjajjabe ebyo byammwe byagiri emizikiti negiri mubimanyi okunsinga Allah abateeremu baraka
katugenda kwogeramu nga tunagenda maaso na kitabo kyaffe tutegedde aqida ya sheekhi madhhabu salaf nkola y'abatukulembera baki abalongofu sheekh musalafu sheekh muki musalafu ekigambo musalafu kinyiiza buli muntu e Uganda hatta alladhina yaddauna salafiyya hatta nabeyita abasalafu la yarifuna maana salafiyya tebamanyi makulu ga busalafu wama hum ala manhaji salaf illa qalil tebali ku nkola y'abatukulembera abalongofu okujjako batono mu bo wama balu talaba atolwa abayizi walmustafidin n'abaganyulwamu walmustamiin n'abawuliriza obuwuliza bo bagenda kugamba ki abajja mu durusa ffe bawulirize nga tweyita abasalafu nga bye tukola tebabitegeera ne manhaju tetugibasomeseza kati mwe abazza olwaleero mwesiimye tugenda kutegeera obusalafu kyekiri ero tugere lwaki sheekha abweyagaliramu nti ya aqida ye terage madhhabu ge Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah twamutegedde jo ebbeeyi gyaliko wa sheekh aasha lillah sheekh yawangala kulwa Allah wa sheekh yani mada hayatahu kullaha obulamu bwonna yabumala fi siyanati sharia au fi siyanati alaqida yawanga obulamu bwonna ng'akuuma aqida eno gye mulaba sujina wa ruhila bamusiba ne bamugoba mu nsi ye ne bamulwanyisa lwa aqida ntuufu kuyimirirawo walam yamut teyafa illa wahuwa ala ma kana alayhi salafu salih teyafa okujjako ng'ali ku nkola y'abatukulembera abalongofu naye enkola y'abatukulembera abalongofu kyeki era lwaki ffenna tulina okuba ku nkola y'abalongofu abatukulembera ekisooka ibadu rahman enkola y'abalongofu abatukulembera kwe kubagoberera mu ddiini ne mu bulamu bwabwe bwonna lwaki tubagoberera kubanga be batusinga otegeera eddiini haula akhadhu min nabii sallallahu alaihi wasallam bo bajja ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam fe tujja kwana mumujja kwana kati wale mumuwuliriza nze waman ana wama akun zani era nyinza kubaki illa an asuqakum ila ma kana alaihi salaf okujjako nga mbazizaayo ku nkola y'abatukulembera falastu bishai sina kyembeera yu'rafu ar-rijal bil haqq abasajja bamanyibwa lwa amazima wala yu'rafu al-haqqu bir-rijal amazima tegamanyirwa abasajja mu biwandiike ebyo ebigambo faktubu al-fa'ida muwandike fa'ida faktubu al-fa'ida yu'rafu ar-rijal bil-haqq yu'rafu ar-rijalu bil-haqq wala yu'rafu al-haqq aw al-haqq bir-rijal ولا يعرف الحق بالرجال يعرف الحق يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال ومسجى أماني كوانتي مسجى نكوغير مزيما أتا مزيما تغافوك مزيما لكم مسجى أغوغي دند تيوسيكا بلچاوغير تيوسيفلا awula seka tumufula ntiseka musajja w'amaanyi ne tumukkiririzaamu okuvannyuma lw'okwogera amazima waogera ebikyamu tubimuddiza n'amazima seka alina gajjawa min alkitaabi wassunna seka amazima alina gajja mu kitabo kya Allah naki na sunna tayib lwaki kikkakatako ayuha almustami oyo gwawuliriza lwaki kikkakatako okubeera ng'ogoberera abalongofu abatukulembera يقول الله في كتابه العزيز الله يقول من القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون الله كما نابلونغوفو أباكولين السابقون من سبق أباكولين الأولون لبربري من المهاجرين والأنصار مهاجرون والأنصار وكل يعرف باليومات ما بمهاجرون بيبوا الصحابة بمواكا بيسنغو كان أبوكو في مكة نغد مدينة ngaba kafiri bamulwanyisiza adduka abashiriku nga bamuganya okusinza nga bwalina okusinza yaddukira e Madina yeebuddame
beyagenda bataba muhajirun bamuhajirun bebasenguse Allah gamya muhajirin wal ansar man hum al ansar ansar webalwa abo ababudama baneno nga bavudde e Makka ne baje Madina bitegerekese Allah abatende ebitendo byabwe والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اسمعوا مولدزي والذين اتبعوهم بإحسان نابا بقبرنا بإحسان مبلونغوف بسان أي بالإتقان مكتري زعمتك قال الله يا وقرا هذا مش كلام ينسبي قاموا بيانجي كلام الواحد القهار كلام الله وكلام الله غير مخلوق هنا بيقاموا بيا الله السوتا بمهاجرين والأنصار نامرنا وانا الذين تبعوهم بإحسان الله نقام رضي الله عنهم الله يبسيما ورضوا عنه نبون بمسيما وعد لهم جنات الله نبتك كده الجنة تجري تحتها الأنهار الجنة وان سوى زوا كل كتلايوش اميقا خالدين فيه أبدا بقي نقوان غاري مجانيز لبيلا ذلك الفوز العظيم كوكونا وكونا مدالا إذا عرفنا بارك الله فيكم وتوتشك دي الله وتدم بركة انت وقين وكوانغولا بيبو بارك الله فيكم وبكر إذا الله نمبكوي بس صحابة بي بمهاجرون نبع أنصار بتقيل كسر نابا قبيلة والذين تبعوهم بإيه بإحسان أبا قبيلة ببلوا أبجل فنيو ومنهم أن نحن مبمو لمفي أخي الكريم قالنا نقول وأنت لن تستدين أبدا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا اتبعت السلف الصالح تكينا كواكو الدين يا محمد وكتوسا قبيلة دابالونغ ففاتكم وانغو بامو تقيرا هم أصحابه بما الصحابة بي لذلك يقول ابن قيم واني كيف قام بيا ابن قيم يقول ابن قيم العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة هم أولو الإلفان العلم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة هم أولو العرفان العلم قال الله علم كوكامانت الله يا جامبا قال الرسول أمك الله يا جامبا قال الصحابة بالصحابة ما جامبا هم أولو العرفان بابا نجنكم منيا هذا قاله شيخ الإسلام ابن قيم ابن قيم من طلبة ابن تيمية ابن قيم كويس ابن تيمية أبا مان بل يا بسينغا بارك الله فيكم بيجي تشبي جامبو بيه nti eddini tetugijja okujjako mu kitabo kya Allah mu sunna z'omubaka ku ntegeera y'abalongoofu abaatukulembera olitajjanga n'akulimba obusiraamu n'agamba kola ku kino ne ku kino wa illa nga akugambye qala Allah qala rasul qala sahaba bitegerekese eyo yeyirimu awo tujja obusiraamu bwaffe singa twali tubujja buli omu wayagadde singa buli omu alina obusiraamu bwe era buli anaagana okujja obusiraamu awo Allah agenda kumubonereza. نتكلم قليلا في المهاجرين المهاجرون الله بوغلا كوتش الله سبحانه وتعالى قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء الله يقول لكم بناكو فقراء بيباتي أباف للفقراء المهاجرين أباف أباسنغو كاكو في مدينة بديمك الذين يخرجوا من ديارهم أباف المزبا ما يومبا قابوي وأموالهم نبجيواكو سنتزاوي yabtaguna fadla min Allah nga tewali nsonga lwaki babajjako amayumba gaabwe lwaki babajjako sente zaabwe okujjako kubanga bagambye la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah okujjako kwawula Allah mukumusinza nakukiriza nti Muhammad mubaka kyekyabayisiza obubi. yabtaguna fadla min Allah banoonya Allah kubasiima banoonya byabbe bya Allah warudwana nakusiimiwa Allah وينصرون الله ورسوله نبتاس الله نمبكوي بتسبت الله ننصر الله بنصر دينه تتاس الله نكتاس دينه كيف ننصر الرسول تتاس تيوم بك الله بامكوما غني بامسما كوني باكوما بكلا بيالك فين تبسانغ الله سبحانه وتعالى باتينا نغما اولئك هم الصادقون abo banyini mazima tebalimba. Nabi sallallahu alayhi wasallam yakula ashabi kan nujum basoba banga balinga munyenye tebamanyi kulimba bibayo gebe natu bitwala basahaba bombaka sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala nayogera kubachi kuba ansar fayaqulu Allah gamba والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم نابا أبافنا إيمان نبا بودا بالينغا بازجي بالي نبا كيرزو مبكا الله يحبون من هاجر إليهم بينهم كانوا منجي إريابا باسم كان باغندا جبالي بانصار بالي مكة مدينة باسنيو كيرا نيبا نبافود مدينة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا tebana kibeera kyonna mu mitima gyabwe olwebyo bye bawadde eri obusiraamu. Bano bajja banaku bano ne babaaniriza ne babagabira ssente ne babagabira ebisulo ne babagabira bye babagabira bingi naye tebaafunamu mbeera yonna mu mitima gyabwe. wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa beemalangako wadde nga nabo baalinga tebalina kimala. waman yuqa shuha nafsihi فأولئك هم المفلحون. نوي نانا أنارواني سو ملولغو متيما غوي ملولغو مويو غوي ببابا وانغوز واني سو ملولغو. wale abasiramu bali mu ggwanga ababadde mu lutalo lw'e mubayambeko mba mubasanze ababazi gye muli mubayambe babadde mu nsinga ya ddiini nga beeyagala nga bali bulungi. Allah yabageredde olutalo kati bali mu kunoonya bubudamu ate bajje gye muli muganya obba budama omumala nga mugamba muli basalafu. Abasalafu bwe bati bwe baakola walabe basalafu asalafu umman salafana abasalafu be baatukulembera wabasi wamu ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam be basahaba b'omubaka. Kawuluka salafi woyita omusalafu ayannaka ala mathabihim kitegeeza oli ku nkola abo eno yenkola yaabwe kubudama bannaabwe. Olumu Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku ffe abajja oluvannyuma lwabo bamuhajiru ne ba ansar. fayaqulu Allah n'agamba walladhina jaa'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا
إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم أتابع وجه الفني مرابلي يقولون ربنا بقى معي الله ملز وفي ربنا اغفر لنا أي الله تسنيوه والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وسنيوني بقانا بفابات كل ملا مكوكيريزا توا سبيل الصحابة هؤلاء سبقونا بالإيمان ببات كل ملا مكولاتي مكتغير الله بيغامبو إذا آية za Allah zeni mukusoma sina soma bigambo byanyu hamdan lillah nebaza Allah ولا تجعل أي الله تتكا في قلوبنا ممتما جافي غلة بوشاي نسارة فتوى للذين آمنوا إريابا بكريزا مفي owangala musilamu nguina boina ko buchayi mu basilamu bano wangana ku masjidi wabako tubabuze omusilamu tasenka musilamu ne kumana ku ssatu singo senka musilamu ne kumana ku ssatu Allah takkiriza mirimu jojo koze moyo wiki paka ngo sonye munno ata soko sonye waya asinge janenne wacha kugweya chawa kitao tata sichakolagana tata namukowa wachawa mamao miskin man ant gwani gwachawa mamao singa mama wote yali wandi baddeo kitao ne wakera ku macha nakuzala leero nataddamu kulabika nakomango ine myaka 5 ngoli mugagga anta wa maluka li abik gwene sente zo muli bakitaawo kategeddako nikone wakusula kasasiro takulabidde yadde wajjira watanikolo lya sente zo ma balukum antum wachawa kitaawo yakuweera n'okuweerera leka sitawo agende e Kampala nosoma ku bakozi b'ekirevu n'abatemi b'empale tebakola dduwa tata alina makulu kuba tata akola edduwa tata w'omuwalana tomwagala kubanga tata akola ki ani yabigamba mina ayina laka hatha ani yagamba nti ombaka Allah bwatyo bwakola ani yagamba nti tata bamukyawola edduwa wasahibuhuma fi dunya ma'ruf kolagana afe n'abakadde ina kuba nnungi ku nsi kuno mahma kana naye baba bakoze ekyabakadde taqullaha fi anfusikum muti Allah katutegedde ibadu rahman olwaleero temugenda kuddamu kekwasa mu abali bano majlisi ya leero mutegedde lwaki tugoberera abatukulema mukitegedde si bigambo byange si bigambo byaffe abasalafu kitegeza abatukulembera kati ngenda kubawa obujulizi obwabo abaganya okugoberera abatukulembera ebibonezo byabwe يقول الله ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره اسمعوا مولاه يا الله هذا كلام الله بنبي جنبه يا الله احفظوها مبكواتي مبكولركم مبسمسا abantu ومن يشقق الرسول وينا وكان ينبكوا الله من بعد ما تبين له الهدى oluvanyuma lw'okubanga mubulunga mubumujjidde wayattabi nagoberera isma'u muwulirize wayattabi'u ghayra sabili almu'minin nagoberera etali kkubo ly'abalongoofu man hum haulai almu'minin ashabu nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wasallam
abakkiriza be baluwa be bayogerako wano Allah be basahaba. nuwallihi ma tawalla, tugenda kumulindiriza tumutwalizeko ekyo kyayagala. wa nuslihi jahannam, tugenda muyingiza omuli jahannam. kye kimuyingiza omuliro. ittaba ghayra sabili almu'minin, agoberera etali kubo ly'abalongoofu, etali kubo ly'abakkiriza. nuwallihi ma tawalla, tugenda mulindiriza, tugenda bawa agafa aganene mweyagale. wa nuslihi jahannam, tugenda bayingiza omuliro. wasaat masira, buddo bubi, omuliro mubi. kakati olwaleero e Uganda lwaki obusalafu abantu tebabumanyi? babino byenyogedde mubitegedde, si aya za Allah. tuna zino ogobera abatukulembera siko guli aje nasososoma. wasabiquna alawwalun min almuhajirin walansar walladhina tabauhum biihsanin, bujulizi bunene baada aya isma kyekinyusi kyokugobera abalongofu abatukulembera. hadha ma yaqulu lebi Allah yabyogera. lwaki abantu baganya okugoberera abatukulembera abalongofu? anti ma bayantum alaqidata sahiha min albatil, temunyonyodde bantu aqida ntuufu ku nkyamu. unasu la yarifuna Allah wala yarifuna rasul wala yarifuna ashaba, abantu tebamanyi Allah, tebamanyi mubaka we, tebamanyi basahaba be. fakaifa yarifuna manhajahum, banategera batya enkola y'abasahaba? unasun huna, abantu waneeno yaddauna salafia, beyita basalaf kathiru minhum. wa idha qultu yaddauna salafia, wengamba nti beyita basalafu, la yani annani akhrujuhu min asalafia au ukhrijuhu min asalafia, la yani annani ukhrijuhum min asalafia, tekitegeeza nti mbajja muki mu busalafu. la nedda, salafu si bwange. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah agamba al-i'tiqadu laysa li, muandike uktubu, muandike. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الاعتقاد ليس لي وليس لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله وللرسول. الاعتقاد ليس لي، الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله وللرسول. ابن تيمية قام الاعتقاد ليس لي، انذكر سيانجي، ولا لمن هو أكبر مني، إلا سيو ينسينغو بنيني ينسينغا يريمو ينسينغا غفو. الاعتقاد لله، انذكر يا الله وللرسول. نمو بكاوي انذكر تجي من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. كون كل يوالونغ فباقولا شي abatukulembera. olwalira abantu bakkiriza bonna bonna nti bali ku Qur'an ne Sunna, tewali abivumirira, tewali yegana Qur'an na Sunna. N'ekyo ekibajjamu Allah agambye wayattabi'u ghayra sabili almu'minin, kugoberera kubo litali kubo ly'abalongoofu abakkiriza. omuntu avaayo nakkiriza Qur'an tamaman, buli kiri mu Qur'an kituufu, nakkiriza buli ekyajja mu hadithi z'omubaka, nagamba omubaka Allah byayogera bituufu, nakomaawo basi, oyo tagenda kuwona. liannahu kad taraka al-isma, kubanga alese ekinyusi. ekinyusi kyeki an tattabi'a salafu salih, okugoberera abalongoofu abatukulembera. biri bisatu mu biwandiika: tiba'u sunna, tiba'u alkitabi, yani edin tujija min alkitabi wassunna ala fahmi salafi salih, kunkola abalongoofu abatukulembera. ya Allah mujiwulidde. wayattabi'u ghayra sabili almu'minin, nagobera etali kubo lyabaki yabalongoofu. nuwallihi ma tawalla, tugenda muwa kyayagala, tumulindiriza.
wa nuslihi jahannam tugenda muyingiza omuliro wasaati masiya aganya okugoberera abalongoofu abaatukulembera nawe kityo tekimala kuvayo nogamba nti ndi ku Qur'an ne Sunna nga tuli ku nkola y'abalongoofu abakola ki abaatukulembera. Lwaki abantu baganya otegeera obusalafu n'enkola y'abalongoofu kubanga si gye tuliko tuli ku byaffe. yaati sheikhun min almashayikh ajja sheikh mu mashayikh natandika okunyonyola Qur'ani ala fahmihi huwa ku ntegeera ye nga sheikh watutumu wa bei mu ggwanga n'avaayo ate musalafu kubanga obusalafu wano Uganda kirevu nampale kasita okuza ekirevu n'okendeza empale oba musalafu ani bakunkola y'abalongoofu abaatukulembera hakadha din teri bwetyo al-amru kabir ensonga nnene bikathir ensonga nnene okusingakawo nnyo al-amru akbar min al-lihya ensonga esinga ekirevu ensonga esinga okukendeza empale ti abakyala abatalina kirevu bo tebali ku sunna bo tubateekewo. Omusiraamu avaayo nga watutumu mumanyi watutumu tumujjako eddiini n'avaayo n'agamba qissa ya Musa ne Firaun n'agamba mwebereremu mukole ki mwebereremu mufune endagamuntu. Abasalafu abaatukulembera amathabu ge mugamanyi tebalonda. We don't believe in democracy. We do not believe in democracy, not at all. Tetukkiriza mu democracy. Ad-demokratiya muharram, democracy ali haram. Si bintu byaffe. Tubaleka ne balonda byabwe babeera mu byabwe. Tetulamuza kitabo kya Allah. Kitulamula. Tetulamuza hawa, tetulamuza kwagala kwa mitima. Muvudde eri ono musiyazi, oli mushiriku, ono mutemu biri mu parliament. Ne bajja mu parliament mubali muteeseza gwanga mukati mubalonda kalulu. Sibwe bibo obusiraamu sibwe buba. Kati tuli waneno nga tuli wano mufetezo obusiraamu. Gobyo yagala bilala nono byayagala nono byayagala bilala. Ekino tuteeseza kitabo kya Allah kuzza ku kitabo kya Allah. Kati bali baba bateeseza abantu bateesa ne kubisiyaga. Aho tubaleka ne bateesa ebyabwe tubeera mu gwanga tulina kugonda bwe bukulembeze bwe tulina naife tetubikkiririzaamu. We don't believe in democracy. Seka atuma abantu bagamba mufune endagamuntu mubere n'abagamba temutya ne Firauna yali w'amaanyi naye Allah n'aleeta Musa naye omwana ono azze ono omwana ono n'oddira omwana omuyimbi omukozi w'ebikolobero byonna bye mumanyi okunsinga n'omuteeka mu kifaananyi kya Musa n'oddira omukulembeze w'eggwanga n'omutwala nga Firaun. Iruji ila al-qissa mudde ku qissa ye mushakadha dini ya Allah si bwetyo mwenna mwaseka Uganda yonna yaseka n'enyumirwa. Obusiraamu onkola y'abaatukulembera tetuvuma abakulembeze la abadan kafiran kana ewa mukafiri tokwata kituuti n'ojeeya mukulembeze wa ggwanga haram. Bano mwe mbalamira abazze okusoma olwaleero omukulembeze tayogerwako mu lwatu tebabulira mukulembeze ku kituuti. Hatha madhhabu salafu salih yeyo enkola y'abalongoofu abaatukulembera. Naye mufudde enkola yammwe kwogera ku bakulembeze ne mukoola abantu babagoberere kuki kwebyo mushakadha salaf. Hajjaj bin Yusuf aseba sahaba kale mugenda kwekwasa yatta abantu eriwero yakola bwati abatte umma muno obujuzi yabatta waba yabatta. Hajjaj bin Yusuf yatta baki basahaba bamubaka. Hajjaj bin Yusuf mugende mu musomeko yatta basahaba nga battira Makka. Babuza Anas bin Malik tumurwanyise n'agamba nedda addima omusaayi gw'abantu tetulwanyisa abakulembeze bwetutyo. Fadinuna laysa bilawatifa eddiini yaffe si ya emotions. Dinuna laysa bima yahwihi
au tahwihi al-anfus, si ya kugoberera kwagala kwa mitima. La, dinuna qala Allah qala Rasul qala sahaba, dini yafe qala Allah qala Rasul qala sahaba. يا هذا قم يا هذا سكر لا تنام تونا كم مدرس سجد hati yavude wansi omukulembeze mu bigambo bye mu banyumide ne musekaseka. Qur'ani Allah tafsiri ya Qur'ani iliwo etyo tokuba bifaananyi bwoti abasafu tebabikubako ebyo abantu kome tebakuba bifaananyi bwetyo mu Qur'ani ya Allah, mu kitabo kya Allah. Byokulabirako bingi ebiyinza otambulira naye tudde ku nkola y'omubaka, tudde kusoma abantu mbasomese eyirimu tiri kigenda kutubuzanga kubanga tumala omwaka mulamba nga buli kanaku ekituuta mu maaso g'abantu kubasaba ssente. Abantu basomese ebitabo, abantu tetubaza gye tuli. Lanadiu nnasa ila anfusina, tetukola abantu kubazza kutwagala ffe. Linadiu nnasa ila Allahi wa ila Rasul, tukola abantu nga tubaza eri Allah n'omubaka. Tubakola abantu nga tubaza ku nkola y'abantu kulembera abalongo, si ku nkola yaffe ffe baanife. Manahnu wa ma nakunu, ffe tulina kutinza kubaaca. Kati abantu bakkiriza Qur'an ne Sunna era basoma aya za Allah. Jamil mukulu ekyokulabirako waba twala abantu mu nsika abagamba qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul, abagamba Allah yagamba mbaka Allah yagamba, ne bayingira ensiko ne bafa bakitaffe baafa bakijje baafa mu bintu by'ekisiru byakisiru si busira. Al-Shabab si busira, Boko Haram si businkola ya mubaka abada. Jihadi si bwetyo, jihadi ino okwakkulizo. Jihadi tebera okujonga eri ku mukulembeze wa ddiini, si mukulembeze wa bubinja binja. Ninkola yokuba nti mulina ekitebe kyammwe, kitebe kyaffe kyekino ne mutaliga n'olwo abakulembeze mu bitundu ate mumanyi wali omukulembeze w'obusiraamu omulala, kati mumukulembera biki? Mwabijjawa min ayna lakum hadha, mumubijjawa. Buli kitundu mu ggwanga mulinamu abakulembeze, mulina n'ekitebe ekikulu, mulina mu kuzimba nyumba ya busiraamu. Si nkyendala yazimba nyumba ya busiraamu ngamu. Wataddauna salafiyya mush hakadha salafiyya, nad'ukum ila salafiyya. Tubakola tubaza ku nkola y'omubaka, irji'u ila ma kana alayhi salaf al-umma, mudde ku nkola y'abantu kulembera. Tebali basiyasiya, tebali ba byabufuzi, basaba tebali mu byabufuzi. Naye bagendanga mu kitundu nga kyabakafiri ne bakiwamba, kasaba kkiriza nga obusiraamu babalekera nk'omukulembeze waabwe. Bone babasomesa busomesa ddiini, mumukulembera biki? Abantu tebamanyi Allah, abantu tebamanyi tawhid. Anta ayuha da'i, gwakola abantu kubaza eri Allah. Sal nafsak, weebuuze abantu wakabasomesa bimeka byogenda okwanjula mu maaso g'Allah nabasomesa kino ne kino. Lidhalika nahnu lasna munadhama. Aqulu lakum ayuha at-talaba, magamba lasna munadhama, ffe tetuli kitongole. Wala muassasa, we not a foundation. Wala ma'a haula wala ma haula wala ma haula, tetuli ne bano bane bano bane bano. La, nahnu ala fahmi salaf as-salih wa bas, tuli ku nkola y'abantu kulembera bas. Tusobola wangalira ekiboga, tusobola wangalira embarara, tusobola tetulina kitongole, tetulina headquarters. Dini Allah si kutema mpale na kirevu. Ebyo mwe biri mu busiraamu nesi bwe busiraamu, busiraamu bugazi. Era omuntu avaayo n'agamba kasa ogaana otema empale n'okkuza ekirevu ofaana n'abakafiri ofaananya ddala toyawukana kupita. Min aina laka hadha, obijjawa ala fahmi man, ntegera yaani oyo msakadha dini teri bwetyo. Omuntu Sheikh Uthaymin rahimahullahu ta'ala agamba omuntu asobola okubanga ekirevu kimulemye ng'engoye zikyamulemya naye ng'omuntu oyo musiraamu ali ku sunna z'omubaka, hadha la yakhrujuhu min as-sunna, kino kimujja mu sunna. Sunna za Allah nyingi, sunna z'omubaka nyingi. Fasiqun, aba mwononefu olw'okuggyako ekirevu, era mwononefu olw'ogaana okukendeza engoye ze, naye tekimujja mu sunna za mubaka. Mumwina n'emizikiti ng'atalina kirevu tayingira.
min ana lakum hadha mubijjawo abantu bakyayo ekigambo nkola y'abaatukulembera kubanga temugitegedde nabwe kityo baddu ba Allah nga mmaliza ebigambo byange i'lamu rahimakumullah mumanye Allah abasaasire an akhir hadhihi al-umma tenkomero yana umma lan tasluha tegenda kulongoka illa bima salaha bihi awwaluha okutusenga tuzeeku enkola y'abaatukulembera هذا ما قاله الإمام مالكي إمام الدار الهجرة إمام مالك بيبقامبو بيبي tetugenda kubeera ku busiramu butuufu ffe abaguno omulembe ebina byogerera ku mulembe gwe gwali mulungi ffe guno omulembe gwaffe ogumanyi mugumanyize nammwe tumanyi omulembe gwaffe nebye tukala tubimanyi tebagenda kuba ku ddiini ntuufu okutuusa nga batuze ku nkola y'abaatukulembera baki abalongoofu wanaqulu lakum tubagamba sanad'u ila sunna tugenda kukola abantu nga tubaza ku sunna wala nubali faman khalafana falyukhalif atwawukanako twawukaneko tamayazna anfusana tweyawuddekumwe lasna maakum tetulinamu illa maa man kana ala ma kana alayhi salafi lumma okujjako tulina oyo yali ku nkola y'abalongofu abaatukulembera sawaun kana fi kiboga oba ali kiboga afi mbarala oba ali mbalala afi busega oba ali busega afi gulu oba ali gulu nahnu maa hadha wanaqulu lahu nuhibbuhu fillah tumwagala kurwa Allah yonna gy'oli ng'oli ku sunna za mbaka ng'ogoberera Qur'an ne sunna ku nkola y'abalongofu tuli naawe wa idha khalafna wetuba nga tuvudde ku mazima sawibuuna namututereeza mututereeze masakin nahnu ونقول لكم كذلك يتبع جنبه أو كما يقول شيخنا كما يقرر شيخنا محمد سعيد رسلان أسد السنة بمصر اسمعونا قول شيخنا الفاضل شيخ وفاق محمد سعيد رسلاني بمصر المصري إجبت إن دعوة الحق مهما هربت فهي منصورة أبشر والله لو كانت من وراء الجدال بل كانت في صخرة سماء لا ترى سماء ولا ماء ولا يدخلها هواء لأنفذها الله رب العالمين بعز عزيز وذل ذليل حتى تبلغ ما أراد الله لها أن تبلغ والله هو المبلغ عن أهل السنة أفيهارب الحق بالباطل؟ لا أبدا فالحق لا يهارب إلا بالحجج شيخ وفاء جنبه إن دعوة الحق دعوة يا مزيمة دعوة النبوة دعوة يقول أبانتونغو بزاكم كل يا مبكى محمد صلى الله عليه وسلم مهما هربت نوي نارو أني سويتيا نوي نارو أني سويتيا فهي منصورة يا كتاسبة دعوة الله دعوة يا الله دعوة النبوة دعوة يا النبي أبشر جاكنيا والله لو كانت من وراء الجدال والله نوينا بابا ما بقى بيسنجي بل كانت في صخرة سماء نوينا بابا نسوينجز دعوة نوينا بابا نسوينجز وما بقى بيسنجي لا ترى سماء ولا ماء ngatera bagulu yadda amazzi ngaterina kyera baddawa eriyo yekwesa wala yadkhulha hawa nga n'empewo tegituukako la anfadhaha allahu rabbul alamin allah agenda gisitulayo agitaasa
بعز عزيز نجتي وشامان وذل ذليل نوب يوم فوامان عز عزيز لمن يدعو إليه جتي وشامان يدعو ياكولا غزا إليها غزا الدعوة السلفية وذل ذليل نوب يوم فوامان liman yad'u li ghayriha edio yakola nga tazza ku nkola y'abantu kulembera agenda kuba munyomofu nyomofu ddala temuzanyira ku nkola ya mbaka arji ila sunnati nabiyikum al-amin mudde ku sunna z'omubaka wa shekha abuza Allah hatta tablugha ma arada Allah laha an tablugh baka dawa inatuka Allah je yagale kome shekha abuza أفيهارب الحق بالباطل وفسر واني سامز مانغو كوسو بونونف كيسوك غوزنو بولي مور واني سامز لا ندى فالحق لا يحارب إلا بالحجج تصار واني سامز مكو جانغو ينوبو جوليس مديك ونقول يعني يوم بقى صلى الله عليه وسلم كتاب الله سنة الرسول على فهم السلف الصالح وهذا ما يقرر على الأنبياء أبا بكر الله بو نتنو تبدينا كما قال الله على لسان نبيه يوسف قال الله ويقول من سورة يوسف قال يوسف ويقول يوسف عليه الصلاة والسلام قال يا صاحبي سجني بامو بوزو أبا قال أبا فنو ليبيروتو بياو يتاني كاكو دعوة ندعوة يوم يوالي يا صاحبي سجني abange mu banyini komera ababiri abali mukomera ababiri arbabun mutafarriqun khairun amillahu alwahid alqahhar bukatonda bwa mobo bungi bwe musinza bwe bulungi bwa Allah alyom chenjagalam nabagamba ma ta'buduna min dunihi illa asma sammaytumuha antum وآباؤكم تمونا تمسينزا شري الله كجاكم منيا موانغا مكاسا ويزا بوا مكاسا وزالا بالونغو با مكاسا omuwa Allah yamukuwadde ababiri baba ba mukasa bweza bwa mukasa bwe batyo musese aweza bwa mukasa ababiri kasoba zala bwa mukasa yababa kuwadde wazala omu Allah yababa mukuwadde mala kaifa tahkum ngofumiti zote Allah kama ila asma kuja kwa manya samaitumuha antum mamwagatuma wa abaukum nebatamwe ekinyusi kya aya kyetwagalamu ma anzala Allah biha min sultan Allah tayabisa kuva mu ggulu buli ekitavudde mu ggulu kullu aqidatin lam tanzil min as-samaa buli nzikiriza yonna etaka kuva mu ggulu aqidatun nabita nzikiriza ekulidde ku nsi wa kullu aqidatin nabita na buli aqida yonna faida mujiwandike kullu aqidatin lam tanzil min as-samaa buli aqida yonna buli aqida yonna etaka kuva mu ggulu kullu aqidatin lam tanzil min as-samaa buli aqida buli nzikiriza yonna etava mu ggulu buli aqida etava mu ggulu aqida yakulira ku nsi wa kullu aqidatin nabita na buli anzikiriza yonna nga y'abantu ba ku nsi be bagitandikawo aqidatun dalla aqida yabubuze era tegena yingiza nyinyi okujjako mu muliro barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan anna khayra jazaa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin as'alullaha an yaj'alana ala manhaji salaf wa an yarzuqana فهم من سبقنا من السلف اللهم آمين ثم آمين بارك الله فيكم جزاكم الله خير عنا خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.